Mama, come on, guys. Wabuzeewo ako kiseera kyonna kubanga ngenda kwogera ku babayimbi oba ba artists abaliwo abasobola okujja wano muki abaliwo mujje tuyimirire wamu. Kale nno waliwo oluyimba oluyimbibwa nti amaze emirimu gye era awangudde ki? Awangudde ki? Omuntu bw'awangula olutalo bamuyozaayoza. Badde njagala Katumba tumukubire mu bugalo obumuyozaayoza ku ssaawa eno. Kuba enkalonda z'amaanyi eziyozaayo omuntu awangudde okukakko. Kunjogera yaffe tugamba kitalo nnyo, kitalo ddala okuba tuviiriddwako omwana waffe. Omwana waffe kubanga nze ne mugwanya Michael generation y'emu era abaana baffe bali myaka gye gimu. Kyannaku nnyo okuba tuviiriddwako omwana waffe. Kibi nnyo, kimenya omutima omuzadde kibi nnyo era kimenya omutima omuzadde okutunula mu ntaana y'omwana we. Kibi ddala. Ebiseera ebisinga abaana be balina okuziika ki? Bazadde baabwe. N'olwekyo kiwundu kinene nnyo eri muganda waffe Michael n'ab'ekika kyonna okutwaliza awamu. Tukusaasira bamugumu. Ebiseera ebisinga Katonda alina ensonga lwaki akola by'akola. Ate buli omu Katonda yamuwa mileage ye w'alina okukoma. Mileage yo bweggwako awo oba olina okukola ki? Bw'oba ogenda okwongerako bakiri omenyeka amagulu n'otayongerako. Bw'obanga olina essowaani yo gy'oleseeyo oba obulya ne bagamba tubadde tumanye afudde n'adda engulu n'alyayo essowaani y'emmere bulungi. Essowaani yo gy'obadde olese bw'omala ogirya ate n'omala n'okola ki? Mu nteekateeka za Katonda ebyo byonna bibaamu. Ffenna ekkubo lyaffe lyakufa. Ebiseera ebisinga nze nkakasa nti Katonda atuggyako abantu be twagala oba be tumanyi okwongera okutulaga ffe ababa beeyisa obulungi oba obubi nti enneeyisa gye weeyisaamu ne gy'oyisa abantu olina okukola ki? Olina okufa. Kale nno buli muntu ali mu nnyumba eyo gy'ali nga olina bwe weeyisa. Ebiseera ebisinga njagala okkirize nti okufa kukola ki? Kuba kati tokyalina bw'ogamba Michael batakakasa nti okufa gye kuli. Oba oli awo ng'eyo sigino ya Katonda ayongedde kwagala kulaga buyinza bwe n'amaanyi ge. Katonda naye abalungi bakola ki? Bayagala. Omwana oyo abadde mulungi. Tubadde tutera omunyumyako ne muganda wange. Ne tumugana netweyagala tugamba tukuzizza tukoze tutya tukuzizza ne tunyumya ebintu eby'ekintu ekikulu. Naye bw'abanga Katonda asazeewo kumutwala bw'atyo tumusabire awo emirembe. Njagala okwebaza ba artists bannange mwenna abasobodde okutindiga eggero ne mujja. Kubanga bambi kyabadde kyamangu nange nkiwulidde ku makya. Kyabadde kyamangu. Abasobodde okutuuka mwebale nnyo mwebalire ddala. Abakyali mu kkubo mwebale nnyo kuba nti mukyali mu kkubo. Abatasobodde naye ng'emitima weegiri mwebale. Ababaddeyo naye nga mugamba tebinkwatako kano enolire okufiirwa lire n'ebizibulire. Era kati ono yakalina enkya bakakwasa ggwe.
so n'olwekyo tugende maaso n'okwebeereramu. Munna bw'afuna obuzibu nga Michael bw'abufunye, mwekubirize nga tubeerewo, kubanga eno ye famire. Tulekayo famire zaffe zennyini ne tujja ne tukola famire endala, ne nkusanga nga Betty Mpologoma oli mwannyinaze sikyakwegaana. So n'olwekyo nsaba tugende maaso n'embeera eno, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza abatambizi abakulu, ssebo bwana mukulu, tweyanzeege, mwebale butatujajinga. Ebiseera ebisinga ffe abayimbi embeera zaffe nti abantu batulinako endowooza endala, perceptions enfu. Olumu tutuuka mu baleebe b'emyoyo, olumu ne batusindika ebbali ne batusalira emisango, abamu no batuyita bansi, kyabo bansi. Naye mwebale butatusuula, ne mukkiriza ne mujja ne musabira omwana waffe. Kitusaba ne Katonda amusonyiwe byamusabako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tetujja kwogera bingi okusingako awo, tweyongera kusaasira busaasizi munnaffe Michael n'abooluganda abaddiriddeko awo. Mukama abawe obugumu n'okukkiriza nti ffenna eryo ekkubo ekugenda, ffenna era we tujja okuyita nga tugenda. Omugenzi Mukama mumuze mirembe. Ssebo nja kusaba abayimbi nga bwe muli awo, mbeegayiridde kubanga ofiisi y'emu n'omukulu oli bw'atambula oba bannakatimba nga bwe muli awo. Ssebo mukulu Michael, taata w'omugenzi, nkusaba ayimirire we muli, afune okubugiriza oludda olwo, mube nga muli naye, ayogere ebigambo byandyagadde okwogera ebirungi n'ebyo byamanyi ku mwana we. Kyenzikiriza si byangu, naye kyensaba ekirala, ne maama naawe bw'oba oli kumpi, maama naawe sembera ensonga eno etambule wamu. Maama naawe jangu tube nga tufuna okwogera kwammwe, tutambulire wamu. Maama yekka bwe nniize tutandike. Ye Michael atuuse. Papa Misa kyekusaba tujja kusooka maama kirinaako buzibu. amukola egamba nti ladies first. Abakungubazi bannange beebaziza nnyo okulaga omwana wange omukwano. Emutindinga engendo zonna gye muvudde ne mujja okulekera Eric. Sigenda kwogera bingi ku mwana wange, naye nsaba munsabire essaawa Mukama oli ansisinkane ne Eric amukyumule ekyemirembe osobola okwogera kyokka. Mwebale kuki. Amiina. Katusabe maama Mukama akugumye. Ssebo mukulu. Basawo ne bannyabo, amannya guteba mugwanya Michael, abakiri Michael enoonya ssente, nga nze omuzadde oba taata w'omugenzi Eric Katumba. Nja kwebaza, sijja kukowa kwebaza, nasookere n'okwebaza mikwano gyaffe mwenna okubeerawo naffe mu bulungi, mu bubi, mu masanyu, mu maziga, tubeera ffenna. Kubanga bwe ntunulira wano around ndaba nga face ze tubeera nazo mu mirimu gyaffe, era ze face ze zimu ze ndaba wano mu kaseera kano ak'ennaku. Mwebale nnyo, balire ddala kwagala Eric, mumwagadde nnyo. Mwebalire ddala, mwebale kumwagala paka n'okumuwerekera okutuuka essaawa eno nga mwagalira ddala okulaba Eric wawagalamidde. Ate era mwebale nnyo kwagala King Michael ng'omuyimbi wammwe. Nebaza abayimbi bannange okungumya, kubanga badde sirina maanyi boogera bulungi, naye bayimbi bannange mwebale nnyo okuba nti munzizizzaamu amaanyi. Bobi Wine, webale nnyo obubaka abantu babuwulidde, webale nnyo okulaga nti okyali miziki munnaffe,
mwewalire ddala. Kamiliyoni, Bebe Kulu, Ragadi, Nisa Kisemakula, CD Style, Raga Silva, n'abayimbi abalala mwenna basimentioninze naye ng'okimanyi nti wadde nange mu lugendo luno ate ng'era okyali nange. Mwebale nnyo, mwewalire ddala. Mami wange omulungi, mwewale nnyo, mwewalire ddala okunkuza mu nkuza ennungi eri nti abantu tebanneekokkola wabula basigala baagala okuba nga ndi mukwano gwabwe. Ngera Eriki wabadde mukwano gwammwe, mbadde ngezaako omuwa ku notisi mama wange ze yankulizaako, ate era nga ne maama amwongerezaako kubanga waali akyali mulamu. Katonda yebale kukuuma nti okyali mulamu, yensonga lwaki naffe ekkubo lye tuyitamu tetusanga nnyo biwonvu. Eriki mutabani wange omukulu, mumanyi ebiseera bya haso ng'ozaala omwana we asooka ng'omuvubuka ng'otekyanga. Mumanyi haso eyo kuba omwana alidde ki, anywedde ki, oyiriza otya, abeerewo, otegeera omwana we asoose. Waliwo essanyu endowooza buli omu yali alifunyeko ku mwana we asoose, naye ate waliwo ennaku ng'omwana wo asoose akoze eki, agenze. So Eriki mbadde njogera naye nga mbuulira ebigambo, dadi lwaki tukola kino na kino, dadi abantu bakwogerako bebaddeyo bati, dadi kiriwo kinebwe kiti, nanange nga dadi olumu muzaamu ebbogo nga taata naye nga mpulidde omutabani kyakoze ki kyanambi. Nja kwebaza manager Norris aba Vox, mwebale nnyo okuba nti mutabani wange mubadde mubeera naye. Nja kwebaza aba Happy Boys, omukulu wa Happy Boys, webale nnyo okuba nti mutabani wange obadde omukuuma, n'abalala bonna abadde babeera ne mutabani wange mu ndongo eyo kyabadde. Mwebale nnyo okuba nti mumukuumye, teyalwadde nga babadde babisuubira nti omuntu babeera mu bidongo abagenda kufunayo ebirwadde. Nedda, just emmotoka yamukomedde, omwana n'afa. Nga yali yantuma ebintu byemabegakawo, mbadde Dubai, yali yantuma ebintu ebya music, nga ayagala nnyo music, era nange nemuleka ayagala music, kubanga nange okwagala music n'okufuuka omuyimbi owakabi waliwo ebiseera ebyali ebizibu nnyo mu family nga tebanzikiriza kukwata kkubo eri. Namala ne mbakakasa nti osobola okuba omuyimbi ow'empisa ennungi, osobola okuba omuyimbi omulungi, osobola okuba omuyimbi atakola abantu bye bakusuubirizaamu. So Eriki afudde, eba yafudde, naye obulumi nina bungi ku mutima nga taata wa Eriki. Bingi nnyo tubadde tupulaninga ne Eriki, emyaka gy'abaddemu gibadde gituuse okuba nti tutuula ku meeza ne twogera ne mubuulira ebiddako. Singa mba siriwo kino kibe kumubwe kiti, singa mba nkoze bwekyo okola bwekumubwe oti. Era Eriki egaba yabadde next man wange, next kin wange, next biki byange byonna, mutabani nga mutabani wange omukulu. Naye mwebale nnyo nnyo omukwano gwe mundaze, kuba bwentunula wano ndaba abantu eno si kumpi wala, naye era musobodde okujja, kuba nange era bujja kuba bwe buti nga muzza ate ku lwange, kubanga essaawa yonna Katonda nange ayinza okunkuta. Era njagala mutindige nga mutindize ku mutabani wange, nange mulage abali babasigaddewo ti King Michael yatugamba agenda kuzikibwa eno, era nange eno tebagenda okungalamiza zinannawange emirimu zange Katonda agambye kumaawo. Naye papa Misaki kwagala nnyo papa, Bigali kwagala nnyo, abayimbi mwenna mbagala nnyo, Donizela kwagala nnyo, Fogita kwagala nnyo boss, ababonga beti mwenna basobodde okubaawo, dadi webale nnyo okubaawo, n'abalala mwenna. Ebigambo byenjogera njagala mu bitwale ng'ekikulu because obulumi nina bungi, naye olaba ng'omanyembamu ebigambo bino nsaba mugenda kubitwala ng'ekikulu. Nze nga King Michael, abantu abamu bagamba King Michael muyaaye, King Michael akola atya, naye oba tonnantuukako. Naye abantu abatenda empisa zange ennungi be bantu abantuuseeko ne twogera, naye empisa ezo ennungi nange nzijja ku papa, nzijja ku bantu nga papa.
tewali kyenkola nga papa simubuuliddeko. Papa bwemanga mu lugendo lwange olwa music nakatambulako mailo nga 5 nyambyekaana papa. Papa watuuka n'okumpita tukola oluyimba olwa nina omukwano eri mikwano gyegino papa nga bwe twayiga oluyimba olwo. Papa mwebale kungunya, mikwano gyange mwebale kungunya, sigenda kwogera bingi. Tuwerekere ekituwo tajja kuddamu tambira balubaale bitambiro byaki ya cruise exclusive. wabula nti ensi yonna teri katonda mulala wabula mu Isirayiri mukka, wabula mu Isirayiri mukka. Kale nno nkwegayiridde akalabo kano kakkirize. Naye ye n'addamu nti ndayidde Omukama omulamu, we nnyimiridde mu emirundi 7 nga Erizeeyo bwe yali amugaanye. Yenna n'atukula ng'alinga omwana omuwere. Mu nnaku ezo Naamaani bwe yalaba ng'awonye, ye n'entwala ye yonna n'adda Abasobola okuyimirira tuyimire twaliza amawulire gasanyusa abika. Ebigambo by'Evangiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka omutwe gwe-17 olunyiriri olwe-11 okukoma ku lwe-19. Olwatuuka Yesu bwe yali agenda e Yerusaalemu n'ayita mu nsi y'e Samaliya ne Galiraaya. Bwe yali ayingira mu kyalo ekimu, abagenge 10 ne bajja gy'ali ne bayimirira walako, ne boogerera waggulu nga bagamba nti, Yesu, muyigiriza tusaasire. Yesu bwe yalaba n'agamba nti, mugende mweyoleke eri abasoosolooti. Olwatuuka bagenda bawona, omu ku bo ng'awonye n'afunyamu ng'atendereza Katonda n'eddoboozi ddene, n'avunnama ku bigere bya Yesu nga yeebaza, so nga yali mu Samaliya. Yesu kwe kugira n'agamba nti, abawonyezeddwa babadde 10, kale 9 bali luuyiwa? Tiwabadde akomawo okuwa Katonda kitiibwa wabula munnaggwanga ono? Kwe kugamba nti, yimuka ogende, kuba okukkiriza kwo kukuwonyezza. Abooluganda baagaba, ekitundu kyaffe eky'Evangiri kikomyawo ku lw'ensonga eno. Katutuuleko katono. Bakungubazi bannange mwenna, ssebo mmeeya wa Lubaga, abayimbi mwenna abali wano abanene, n'abakulu mwenna mu biti byammwe, kitalo ddala olw'okuviibwako omwana waffe Eric muzzukulu wa Mugema. Kitalo mu myaka egyo tusaasira ekereziya gy'abadde, tusaasira taata ne maama ng'ekika, tusaasira eggwanga Uganda okufiirwa olw'okufiirwa omwana waffe Eric. Katonda gwe yajjuludde mu bulamu obw'ensi eno mu mbeera ey'ekikangabwa ekifaanana bwe kityo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Basaba ne banyama nga tukuŋŋaanye ku lw'ensonga eno, tetuyinza kuvaawo nga tetwogedde ku kigambo kya Katonda, kubanga Katonda mwe muli essuubi lyaffe ffenna abali ku nsi kuno.
mubimpimpi nga tuwerekera munnaffe ono twebuulirire ku kigambo kino. Tuwulidde mu Vvanjiri Yesu ayogedde ku bagenge. Esala zaffe otuweje tusawanga muganda waffe ono Eriki eyafunidde ensigo y'abatisimu y'obulamu obutaggwaawo. Omukama amugatte mu batuukirivu mu bulamu obw'olubeerera. Esala zaffe otuweje tusabanga Yesu Kristo. Omugenzi ono Yerike yalyanga omubiri gwa Kristo, emmere y'obulamu obutaggwaawo. Omukama amuzuukiza amutuuse mu kitiibwa ku maka ku lunaku olw'oluvannyuma. Esala zaffe otuweje tusabanga bazadde b'omugenzi ono, mikwano gye gyonna bali mu nnaku olw'okufiirwa mu mukwano gwabwe. Omukama abasangula amazigi era abafuukira ekikubagizo. Esala zaffe omutima gwange nebyenina byalibirayatendo ebyennaku n'ebyensanyu taata enkutiza byonna obunafu bwange nebinemo ebirabo byekese ojja kubanga Mukama wange kweno nonga nkawaza ebyo empite. Mama wange lwonyanya kukanyiza n'omwana wange lwonyanya kukanyiza n'omwana wange enki wange mama omwana wange bannange erikuwummula mirembe erikuwummula mirembe mwana wange erikuwummula mirembe. Tugenda kiteeka kungulu tumala kuteeka kuleka baati kije tugenda kiteeka kungulu baati lye